Pastor Wilson Bugembe naye ajja tuyimbira Katonda yabadde mwene ensonga. Bayimbye oluyimba lw'ejjo nga bayisiza etteeka nti ery'abannabitone. Ekizibu kya Uganda nno si mateeka. Amateeka gye gali naye gateeka mu nkola. Kati mwe mba mulondoola etteeka lyayise n'amateeka amalala amalungi mangi weegali ku bitabo naye gateeka mu nkola. Simanyi ababadde bacacanco babalowooza bagenda kufunamu batya naye ntandikwa obaako wootandikira oluyimba lwe bayimbye Katonda yabadde mwene ensonga. Pastor Wilson Bugembe. Mu wiiki eno gye tukuba amabega mubaddemu ebintu eby'enkizo. Ebyenkizo ebyo bye tuzze okutunuulirako naye nga tugenda kwetooloolera ebyo ebirimu amateeka. Ekisooka tubadde n'okufa kw'omugagga Bosco Bitanda ow'e Masaka. Mukadde kano kooti yalagidde emibiri oba emirambo gy'abagenzi gino gitwalibwe mu mochare okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26. Kooti weeneewa ensala ku nkaayana eziriwo mu famire. Aziikibwewa bano baziikibwewa. Kiziri nti ziri mu mateeka. Bino tukkirize tugaane. Bw'obuuka famire yo ggwe nga tebiriimu eya munnaakuliraanye gyebiri. Naye naawe oyinza kuba nga tomanyi bumanya nti mu famire yo bibaddemukko. Tugenda kubeera nga twetegereza ku bintu eby'enjawulo mu kufa kuno ne mu muntu okwetegekera obulamu. Kikulu nnyo bade mukole eddaame oba amalaame. Okukola eddaame tekitegeeza kufa, kuba kutegeka. Oba oliawo tetwandituuse eno ku mugagga ono. Mu ngeri emu Paalamenti ya Uganda yayisizza etteeka oba bill eya copyright. Abayimbi bacacyankizza oba basanyuse ebitagambika era ne bagamba kiwedde okumaliriza ng'Oweekitiibwa Katikkiro bw'agambye nti ne basuulamu obuyimba Katonda yabadde mwene ensonga. Indeed yagibaddemu naye ekibuuzo basanyuse nga kye baafunye bakitegedde oba nedda? Kigenda kubayamba oba nedda? Tugenda tunuulira obukunizo ebirungi n'obukunizo obuli mu nsonga eno, kubanga ojja kusanyuka weesange ng'ezimu ku penalties ezijja okukusekulwa oba okukubwa ne famire ejja kukwasaako ebiri. So tugenda kubeera nga twetegereza ensonga zino. Mu ngeri emu tuddayo mu court. Constitutional Court yagobye etteeka eryaleetebwa omubaka Muhammad Nsereko erya Computer Misuse Act. Yaligobye. Lino lyayogeza bannayuganda obwama. Buli omu ng'agamba nti ono etteeka yalireeta okusayirentinga oba okusirisa emimwa gy'abo abaali balumbagana gavumenti oba abaali bawa endowooza zaabwe. Omukulu yalireeta mu mutima mubi gwa kwagala kuggyako bantu ddembe lyabwe ery'okwogera. DPTV Uganda, Down People Television. Kale tubaanirizaako ku mukutu ogwa DPTV Uganda. Yenze Sajjime sirinzeka, ndi ne muganda wange munnamateeka munnamawulire Paul Kiza. Nsaba obuuze kubatuwuliriza n'abatulaba tutandike emboozi. Naye mbaanirizaako nnyo mwenna abalaba DPTV era nga bw'ayanjudde wano nze Paulo Kiza na professions bbiri ze mbaddemu ebbanga, badde mawulire for so long, ndowooza over 10 years. Then n'amateeka ate na byonna mbikolera mu budde bwe bumu. So n'amateeka ndi munnamateeka
tetweranga nnyo kyobola asinza kubeera ne mbadamba nkola ne company bweti oba no farm bweti naye ndi wano kusomesa ku ebyo bye ndowooza nti bye mmanyi naye ndabanyizaako bannanga abalala nabo ne basobola okuba nga babaako ekyenjawulo kye bamanya tomanya tuyinza okubaata engeri gye tutaasaamu obuzibuzibu abamu bwe bayitamu bakuliseyo bannaffe mu Yidi abagiyiseemu obulungi nze Pawulo naye mu budde buli mbadde neetumya erinnya nga mmanyi naafunayo bannanga naye babuze naye tubakuliseyo bannaffe mwenna mu Yidi abagiyiseemu obulungi Mukama byasobodde okugabirira tusabe Katonda nti n'ekisiibo kino nga bwe kyabadde kitambula ate musigale nga mukitambuliramu ebikolwa bye mubadde mutambuliramu musigale nga bye mutambuliramu tusaasira abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo bangi balina okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala bannaffe abatawandalira wano mu ggwanga bangi bali eyo ensi ezo zirimu entalo ez'enjawulo bawenyeganyizibwa abamu tebalina biwandiiko bituufu abatali mu ntalo zira bingi bye bayitamu ate ekinnuma nti bagenda eri kupakasa naye ne batawa value ssente zaabwe lwaki njolera nti tebawa value ssente zaabwe no necessarily nti beejalabya naye kyentegeeza nti batuuka okwagala okukola investments ze babeera baagala okukola ate ne batazikolera mu makubo matuufu oba mu mateeka matuufu ne weekana nga babbiddwa so nze ndowooza nti gy'ogenze ofunye exposure ey'enjawulo bw'oba oyagadde okubaako investment z'okola ng'oli eyo ng'ate oyala ozikola mu Uganda walibadde weebuza ku bantu abamanyi funa legal team esobola okuyambako okulaba nti ebintu ebimu by'okola obikolera mu mateeka tetubajjaako bannyinammwe tetubajjaako baganda bammwe tetubajjaako bazadde bammwe naye olunsi weekanga nga olw'okwagala okungi olwa trust gy'olina mu muntu omutrustinze omuwadde akukolera ebyakukoledde ate ebiseera ebimu ogenda okwekanga nga enkwata gyabikutemu naawe mu mateeka tolina bw'ogenda kujja okireiminge otya bw'okikavaringa ebintu byo ebiseera ebimu abantu baffe aba famire ye bw'omuwa akolera ekintu bw'otafuna lutalo ate ng'olutalo olwa famire anti kati gw'oyinamu kasente bw'obaako ky'omunenya ogenda okuva e Bulaaya nga ye yatuuka dda mu kika oyo yafuna kasente banne yabeefuulira ofuuka mubi ku ssente zo ojjagendawa naye wano wasigala weewaka ate tulowooza nti nammwe muyina ebiruubirirwa ng'abantu time etuuka abantu ne batuuka okuyita yalinda eyo emirimu gyabwe ng'agala kudda waka awummule naye kati olina obiteekateeka ng'obudde bukyali yita mu channels entuufu funa abakuyambako funa ebintu byo biyise mu channel sente bw'oba ziweereze mu channel entuufu eziriko likodi with the time osobola ozituleimingira okulaga nti omuntu namuweerezanga ssente bwe kiba kisoboka okuteekawo agreement teri kintu kimenya ndagaano mpandiike twakkaanya bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti wano nga mukyali mu kukkaanya gwe ky'oyita laavu gy'olowooza nti mukyakkaanya woba okolera obuwandiike twali tulonda ku musajja oli tumwine oweegundi twayogerako about promise to marry twamwogerako luli but because ye yafuna mangu obwongo nga bakyagala n'omuwala ono fortunate ye n'agenda mu buwandiike n'akola endagaano kakati neewano gwe bw'oba olowooza nti Jimmy muganda wo yes naye Jimmy muganda wange nze mbadde ndowooza mbadde njagala nkuweereza ssente ongulire kapoloti kasente mmeka olowooza noonyeza nti Jimmy ajja kugamba $2,000,000 nti $2,000,000 nti naye tukola obuwandiike tubuwandiike bubeerewo nti Jimmy gwe ntumye okunkungulira ettaka tekira kye kikostinga ate kijja kubeera kizibu ebiseera eby'omu maaso nga bituuse ng'onoonya butya bw'olikavalinga ssente zo nga tolina nawe attachment yonna gy'olina so tubasaasira nti bangi bafunye amalibwako ate bangi bafunye ate si eyo yokka ne wano mu Uganda bangi abakyala batrustinga nnyo abaami baabwe mukyala yalina kasente ayagala ggulayo akapoloti n'abeeramu ate kati bandaba batya nti nze ngula ng'omwami wange waali nga ssente azikwata ng'aziwa omwami ng'omwami ye yakola endagaano nti yaguze bwe tunaatuuka ewaka tunaabikyusa onategedde ako bwe tunaatuuka ewaka kati omukyala ye n'abeeramu ne fiya eri ate nyenze n'omwami ate bandabe nga nze nsasula mbanga ali mu kuyisaamu omwami wange mbanga amukkakkanya kati laavu ye n'agitunuulizamu eyo embeera
time ejja kutuuka tubafuna another time tubafuna nti ali kakati wamanze namuwa ssente nemugamba agenda agule poloti kakati ate poloti kakati ate poloti nendaba alabika yagitunda kubanga musaba endagaano tagimpa naye nga ssente zaali zange nina kyali wange lwe lutalo lwe tuzzaako bangi anyway olunaku olwayo lwa 6 nnaku z'omwezi ziri 21 omwezi tuli mu Gwakusatu twagala kutandika n'emboozi ya omugagga Bosco Bitanda Ssenyonjo in fact nga tugitandika nja kusaba otuwe ku katambi ako tujje Nola ebo ensonga enyange nze nzaala omugenzi omwana oyo abadde ajja mu maka gange taata we yafeera ye yasika naŋŋamba maama jangu okutwale tubanzika kitange nange we banziikanga naye ku bintu byankoze n'okwagala okumpa obutwa siyinza gattibwa naye olwokuba nafuna omukazi omulala nenzaala abalongo nakomawo ogwokubiri naŋŋamba wano we banziikanga era mukadde oyo eggulu bwe yaleese abasirikale batukube tiya gaasi nagamba muwa abaana be nemugamba maama oba oyagala baana bo bazzukulu bange kale batwale naye nga manyi babosco nze nange nsigaza owange nagamba naddayo nawe yekweka mu kiyuma natuyiira abasirikale zadde ziwera ssaawa 4 kadde ono abasirikale ne bavaawo ne bagenda naye zowa ekitiibwa omwana wange kyeyayogera omwana wange nteeka okumuziika mu maka ga taata we kuba yeyasika nange we bali nziika mukadde bwamanya nti abaana abazzukulu bange baziikibwa ku kitaafu ne jjajjaawe nze sijja kutusituka genda eri mu ttale kusabira mwana wange nze ndi mukazi munaku ekifundikwa by'abaana bange bibeera wa nange bajja okunziika byeryange maama yali agala gattibwa naye olwokuba yazaalako oyo abalongo nagamba natabula obutwa era omukadde olabadde takyalya nawuwa mmere ngaakutya nebyange olamusi ekitiibwa mulamu nze saaba nga abadde ngamba kimu nti nalongo kyalusobe wewaka kyalusobe wewaka nagamba embeera yonna ekyankutte ekyo ekizimbe kyensitula njagala kugattirawo baana bange bakuŋŋaanire nga kale yembeera eyabaddewo era kooti mu kutunuulira negamba zino ensonga ziwanvuye katugira abagenzi tubateeka mu mokyale e Masaka awo tuteekewo olunaku era nga lwe lwa 26 omwezi guno gwennyini tulabe ensala enaabeera etya kati maama y'anaatwala oba omukyala ensonga zino tetwagala nnyo kuziwaako magezi gaffe ffe naddala ffe abatamanyi mateeka katuzikwase abasobola okubaako ekifaananyi kye batuzimbira ku nsonga eno njagala bategeeza emboozi eno tugireese kuyiga ekiri wano kijja kutuuka mu famire yo oba oyagala oba toyagala n'awamu kyatuukayo dda n'abamu mukiyitamu akadde kano so tweyambise ebyo ebiriwo okuyiga nawe gwe kitannatuukako osanga onaabaako amagezi g'ofuna emboozi eno ebadde mu mawulire esaze omanyi waliwo emboozi ezisukka neesala nekwata ku buli omu omusango guno wagugobereddeko era enteekateeka zino wazitegedde nakugoberedde naye era ndaba ogambye nti
tetugenda kuwa magezi gaffe because omusango guno tegunda bakusalibwa okutuuka nena z'omwezi 26 lwe lwokuna lwa wiiki ejja so tuuka nga 26 kooti lwejja okuvaayo n'ensala eyaayo so tetwaliyagadde nnyo kuyingira mu buziba bwa musango guno kugezaako kulemesa kooti kukola kikirina okukola kubanga ennaku zino amawulire nago gaafuuka kooti public olw'okuba efuna ebintu bingi ebyenjawulo n'abawi b'amagezi bangi abajja ku media ne boogera ebintu ebyenjawulo weekanga abamu babuzaabuzizza kooti oba boogedde ebibuzaabuza abantu kati ogenda okulaba nga kooti evuddeyo n'ensala ku musango abantu ne babigaana olw'okusinziira nti oluusi twawuliddeko gundi ng'ayogera kino so tetuli wano kugamba kooti nti kiki erina kukola oba tetuli wano kutandika kumenya buwaayiro nti kooti erina kwesa akawaayiro kano erina kwesala omusango kooti erina kulaba ati nedda wabula just tujja mu bujja kyakuyiga kyetugezaako okuwa abantu baffe abamu bwana Sajjimes bano betulabyeko mu mawulire tubalabye lwa nsonga nti sinakindi bo balina ku busobozi obuyinza obatwala mu kooti balina ku busobozi obuyinza oteekamu akasente nti naafudde obadde omulaba status ye naye bangi tubalaba bangi babikola eyo ne babba emirambo ebyo tubirabye nnyo ne babba emirambo ne badduka nga bo bakozedde enteekateeka eri mulambo ne bagubba ne batuuka ne baziika immediately nolaba omuntu ow'ekitiibwa bwe bati gwe bazize essaawa 8 kiki gwe bazize essaawa 6 kiki kumbe bo baziise kubanga ate bw'omala okuziika ate nakyo kirala chapter ekyuka eba ekyuse you get the point chapter ekyuka kyebayita okujja omufu mu ttaka chapter ate nayo nki ndala eyo process ate nayo ndala oyinza okugamba nti omuntu agibe wana ate naziikibwe wali naye kyenyinza okugamba abantu baffe nti amateeka tegaliiwo kulwanyisa nnono oba buwangwa bwaffe kasita bubanga n'obuwangwa obwo tebukontana n'amateeka oba ntegedde amateeka tegaliiwo kulwanyisa buwangwa bwaffe kasita bubanga n'obwo obuwangwa tebukontana n'amateeka ndowooza abantu bayinza okukategeera kati nga bw'olaba nti bannaffe eno mu Basebbeyi bo kyabuwangwa kyabwe okusala abakyala naye nga ggwe olaba kisoboka nga waliwo some kind of inconsistency eyinza okuba nga tetuukaganye na bulungi nankwata y'amateeka era walaba nga bagenda ne bagezaako okuwakanya practice eyo era amateeka ne gakiwakanya era Abasebbeyi bakwatibwa kati abagezaako kikola tebakkirizibwa tekikirizibwa kintu si kirungi tekiwulikika bulungi mu mateeka bwe kityo bwe kiri nti buwangwa bwabwe Yesu bo babukkiririzaamu naye obuwangwa obwo buliko kyeyagalire omuntu yeesalirawo ontegedde obuwangwa obw'enjawulo kati etteeka lyo litunuulira customs zaffe nti bwe tuba ffe nga a given community a given society we believe in such a custom nga n'etteeka liraba teriri inconsistence that custom teri inconsistent kiyinza obuta etteeka terikigaana ndira butagaana ku bufumbo nti Jimmy oyinza okuba nga weddira ki weddira ŋŋonge n'osanga namwanda nunda nze namwanda naali muwasizza bikontana nunda namwanda naalikoze eki ekisooka namwanda bamuzaala Luweero nze ndi Weeri Masaka tetulina kitugatta kiri awo wabula mu buwangwa wano tugamba nti oyo aba muganda wo oyo aba mwannyoko era waliwo ne mubalabi waffe wano waliwo eyambuuza nti nzikirizibwa okuwasa omukyala ow'omuziro gwa maama wange waliwo ali mu comment section nenoonya bwejala okimuddiramu ku gundi wali naye ndaba nga kiyinza okumbeerera ekizibu okumuddiramu ku message yes kiyinza okumbeerera ekizibu because bo bayinza okuba nga mu buwangwa bwabwe tekirina buzibu naye kati nze Mande yeddira Kkobe yenna Nsereko Goleti kati laba ate bwe mutwalira Nantumbwe nti ye mukyala wange ontegedde oli ku maama we amba mpasizza maama wange kati anaamuyita atya yuli otegedde ekifaananyi ekyo kati obuwangwa buyinza obuwangwa bwatunuya nti era tulina omusango tulina okusoma
gwa Bruno Chiwuwa ne Ivan Sserunkuma yadde okuwasa Namazinda bonna beddira omuziro gumugwandiga. Taata ye n'adduka mangu nnyo mu kkooti n'awatanya obufumbo bw'abo abaana. Era kkooti n'ekkiriziganya ne taata nti mu buwangwa bwaffe wano Sserunkuma tayinza kuwasaani Namazinda bonna ndaba muziro gwe gumu era obufumbo bwabwe ne babugaana. It's a locus test gye tusomako mu mateeka era gye tulifaalinako nnyo mu bintu by'obuwangwa n'ennono. Era bo bali baasukka ne bava mu Uganda ne bagenda ebweru bo ne bagenda mu maaso n'obufumbo bwabwe ne beegaana ekika kyabwe. Naye wano mu Buganda tebayinza kukola ki? Tebayinza kudda. Kakati lwaki ngaziyiza bwe ntyo? Nti bw'otunuulira omusango gwa Bosco Omugenzi ne kkooti era n'amateeka nago tegatunuulira nnyo kwagala kwawula families. Kubanga bano bonna kkiriziganya nandi bonna ba Luganda era balina ebibagatta. Tekyali badde kya buvunaanyizibwa amateeka kubasalirawo. Kyovula babaabawayo n'obudde bagende bakkaanye. Ontegedde? Babaawayo n'obudde bagende bakkaanye. Okukkaanya kwabwe ne kukola ki? Ne kugaana. Kati kkooti teriwo okwawula era abantu tebalowooza nti kkooti egenda kusala eggweye era n'olwekyo ye ekigendera kyayo kyakulaba nti famire eyo teddamu kukwatagana. Sinakindi bakyayinza n'okuteekawo embeera endala with time eyinza okutabaganya famire eyo neddamu nekola ki? Nebeera bumu. Naye lwaki tukireeta ekifaananyi kino kyonna? Tugezaako okuwa abantu baffe ekifaananyi kino nti ebintu bino byonna okwewala okubaawo ku budde nga buno gwe wenna omuntu ayina status w'otuuse baako n'obuwandiike. Famire eno teyali tuuse wano singa Omugenzi Ssennyonjo yalina obuwandiike. Kati omulala agenda kumbuuza nti obuwandiike buyina n'okulaga butya bwe naaziikibwa. Kubanga abamu babikola n'obikola bwe mba nfuddemu ttente zange 2 weeziri. Kikkirizibwa baba bwe mba nfudde gundi ye musika wange, bwe mba nfudde temunziikanga mu keesi, bwe mba nfudde tisabanga omwana wange ajja ayambadde engatto ku lumbe lwange, bwe mba nfudde buli mwana wange yenna asaleko enviiri. Babikola era babikkiririzaamu ne bakikola abamanyi nti taata ayinza okwekyama. Those are customs ze tulowooza. Bwe mba nfudde banziikanga wali, bwe mba nfudde malanga ku nsi ennaku 3, bwe mba nfudde temunziikanga omwana wange gundi taliiwo. Abimu biyinza okubeera oro bati mu famire na tebayinaamu mbeera ya kusika muguwa. Naye waliwo status emu gy'olaba famire ng'olaba nti famire eno yalibadde erina okulunamizibwa okw'enjawulo in respect nti walibadde wabeerawo obuwandiike. Kati kyetukubiriza bannaffe nti Bosco yavuddewo nga waliwo by'atakoze. Gamba ng'obuwandiike ku butya ebintu bye byalibadde bikwatibwa na butya obutayawulayawula famire eno nga kati bwe tukola ki? Bwe tukiraba. Kati naye lwano tukubiriza abantu baffe. Ate singa nagenda mu musango naye nze mpa kirowoozo kyange mu abatulaba ng'okyali mulamu. Owezezza emyaka 18 nga Katonda akuyambye n'ofunayo empale n'essaati n'opandisaayo akazigo n'oguliramu ekitanda, kola eddaame wandiika. Wandiika olage butya bwe waali agadde ebintu byo bikolebwe. Wandiika olage butya bwe waali badde oziitibwa. Ekyo kyekifaananyi kyenyiza okusiigira omuntu with time. Ndoza maaso gye tuneeyongera nadanda tansi osomesa ku mateeka g'ebyobusika. Tujja kujja tunnyonnyola abantu bulungi ky'obulala obuli mu kuba ng'olina eddaame. Biki bye waali badde oteeka mu ddaame, muntu kye yali badde akola eddaame. Ekifaananyi ekigazi ekyokuwandiika eddaame. Simanyi kigambo kya Luganda kituufu. Abamu batera okunkotinda waliwo eddaame waliwo ekiraamo. Simanyi Ssaabasajja abeera na kiraamo oba na ddaame naye with time ojja kitegeera. Abali ku mukutu baleme kunkwata bubi. So issue ya sikigenzeemu into details agala kugira kkooti ate kino ate kiri naye just ekifaananyi kyange kyonna kiggwera mu kuba nti gwe andaba wano baako wowandiika okole eddaame eriwandiike lisobole okuba nga lirunnamya famire yo, naddala mu abasajja abazadde mu bakyala ab'enjawulo, naddala mu abasajja abalina ku byobugagga bye mukoze, n'abakyala abalina abaana ab'enjawulo kubanga n'abakyala tubalaba nga abaana babalwanira.
eno yazaalayo abaana babiri, eno gy'afiiridde aleseeyo basatu, bali ababiri abakulu baagala mutwala wa kitaabwe gye yasooka okuzaala. Ne bano bagamba naffe wano bwabadde abeera, ne famire y'omukyala ndida naffe tumutwala waffe mu kyalo, mubadde temumugulanda mu butongole. Engumi neevuga kakana. Ontegedde? So ng'ate oyina obusobozi obugamba nti nze ne lwaki ndeese buli obuwangwa bwonna nti ndowooza olaba ne famire ya Ssennyonjo naye eri mu kwetooloolera ku buwangwa, buli kimu kyereeta egamba ffetwa ono ye musika. In fact nalabye baganda be kyonna kyereeta egamba nti akati nga bagamba nti tatandika kika kirala kijja kirala kubanga ffe tujja kuziika buli budde kati bonna baleese sayidi enki eyaabwe era netalina notawulira nti akati ate ono nakomplaina siye mukyalo w'empeta kakati biri awo byesaagala kugendamu tujja kuwa endowooza yaffe okusinziira kooti bwena abeekoze eki all in all bannaye mukola amalambe oba ekiraamu ekimu ku byo ku bibiri naye twetangira embeera nga zino kubanga akadde kano abagenzi bandibadde bawummuziddwa. Famire zirina ebizibu bingi era kyekimu ku bijjo ku bino bye tulabako essaawa zino nti ebimu biba tebinnajja buzzi mawulire naye nga famire zirina kino kyokka ekifaananyi kyolaba wano kikulaga nti ne Bosco waabeereddewo era famire badde teteredde. So famire zirina ebizibu ebyenjawulo naye nkugambye abasajja abazaddeko mu bakyala ab'enjawulo ate sinakindinda na bonna sina bampeta. Abakyala abazaddeko mu baami ab'enjawulo kubanga nabo gye bali. Eno gy'oli ozaddeyo basatu, gye wasooka wazaalayo basatu. Katonda akuyambira okuyamba olina akapoloti k'oguze kati ojja kwewuunya nno ng'abamu ku baana bo tebakafunyeeko. Ekyo kye kisinga okunuma nti byonna ebigenda mu maaso abaana bayinza okutuuka mu myaka 7 mu maaso nga bagamba abo baali baana ba mugagga nga baavu bazibu twandira tubalabyeko wano tubalabye bangi nga baganda abo bato bw'osanga kizza ategeddemu ekyokukola oyo kizza ajja kwefunza ebintu by'omusajja ajja bikola bintu bya mukulu sinakindi ab'eŋŋanda bennyini anti kyenkugambye ti mukulu wange afudde kyakizza kizza munnamateeka mu famire mmanyi obukunizo bwonna mwenyiza okuyita okulemesa abaana b'omugagga okutwala ebintu yadde nga nandi amateeka gayinza okunkwata naye nze nyinza okuzannyazannya byenzanyizannya naye bwabeerawo obuwandiike mbeera bisobola okubeera recovered abaana bano baluganyulwamu. So famire zirina ebizibu ebyenjawulo kino kifaananyi kitulagidde ddala biki ebiyita mu famire ebyenjawulo kati kuno okufa kwoleka bwolesi muntu kibanda kizimba kwabika kizimba ne kyabika buli omu ne yeeyabya naga nti akati kyekiseera njabye buli kimu birimu okwewa obutwa birimu ebyaki. Kale tukyagenda mu maaso ne programu yaffe oba oliawo tugendagendako mu palamenti naye ebiriyo producer ogenda kusooka otuwe akatambi k'abayimbi nga bakyakyanca era tubayozaayoza okutuuka eno nayo step nene sooka obatuweeko. Sokera ddala ngenda sooka kwebaza Katonda, ekyokubiri neebaze gavumenti olw'omulimu gwekoze, olwokusatu ngenda kwebazawo nabo kyeyatula kubanga ye musajja yatandikira ddala okuteekamu amaanyi era n'ateekamu buli kimu ekisoboka okulaba nga Kristo omulimu twagusanga ng'alina kyatandise twebaza nnyo Right Honorable Speaker of the Parliament, Deputy kozera ntwebazaako Honorable Minister Nyamutolo Fiona eyasobola okuba nga ate naffe ajja wano n'atubeereramu nga bwe mwalaba n'atukontula okuba nga aleeta biiru eno n'etandika ku sayidi ya gavumenti era nawano tusisebe weebale owaye agita tagiwoomya omukulu n'omukyala amuyisaawo. Byebimu ku bigambo by'abayimbi nga bali ku palamenti nga beebaza abantu ab'enjawulo ababadde ab'enkizo oba ab'ensonga mu nteekateeka eno. Tuwe ku bigambo bya Katikkiro
byagambye abayimbi then naffe tujje tutandikiraawo. Katikkiro wa Buganda yimbira Katonda yabadde mwene Pastor Wilson Bugembe naye ajja tuyimbira Katonda yabadde mwene ensonga. Bayimbye oluyimba lw'ejjo nga bayisiza etteeka nti ery'abannabitone. Ekizibu kya Uganda nno si mateeka. Amateeka gyegali naye gateeka mu nkola. Kati mwe kyomba mulondoola etteeka lyayise n'amateeka amalala malungi mangi weegali ku bitabo naye gateeka mu nkola. Simanyi ababadde bacacanco babalowooza bagenda kufunamu batya naye ntandikwa obaako wootandikira oluyimba lwe bayimbye Katonda yabadde mwene ensonga. kale ye Mukuumaddamula Katikkiro Charles Peter Mayiga munnamateeka. So bw'aba ayogera wano very intellectual man. very intellectual, bw'aba ayogera kyayogerako akimanyi. Abayimbi bali mu kucacanca, in fact bannabitone nti kyekiseera bali ku ntuuyo zaabwe nga batudde eka okuba oluyimba lwe omusasule, era bagamba kino kyawedde dda. Etteeka paalamenti yamaze okubeera ng'eriyisa lirindiriddwa pulezidenti kubeera ng'aliteekako mukono ensonga abayimbi batandike kulya nga bakuba n'ennoga bwe kisuubirwa nti bwe kiri oba bwe kigenda okubeera. Naye tuyinza okuba tuli mu kwerabira mu ndabirwamu. Manyi bw'oweraba mu ndabirwamu bw'oba oyimiridde mu ndabirwamu naddala nda sayidi ne sayidi waliyo endabirwamu, lw'osobola okufuna omukisa okwerabako ku nkoona. Kati bwe Jimmy tosobola kumanya nkoona yo bwefaanana. Naye omanyi lwaki mu saaluuni bateekamu endabirwamu sayidi ne sayidi? Osobola okwerengerako emabega wano bw'oti. Sajja takusala ekimeme. Sajja ayinza okukusala obulala n'otambula ng'abantu b'oyita baseka ng'olugamba banne omusajja aleka yansaze bulungi akaviiri kano. Naye nga bo abakulaba bali mu kuseka busisi bagamba musajja ate saaluuni sanyaze gadde nze tategedde. Ati ne bannaffe abayimbi simanyi oba bayimiriddeko mu mmira oba bannabitone oba bayimiriddeko mu mmira esobola okulaba enkoona, esobola okulaba ekiri emabega w'ebbiiru lino eyakoze eki eyayisiddwa ku lwange. Biiru paalamenti yagiyisizza, yes it's a process, eyitibwamu okuyisa amateeka. Minisita bamuwadde obuvunaanyizibwa agende abage akole statutory instrument eyisibwamu okulaba ssente mmeka ezijja okubanga ezigenda okulambikibwa singa oba yagadde okukozesa ekintu ky'omuntu ssente mmeka ze wali badde osasula. Oluvannyuma ne pulezidenti naye tumulinza asayininge. Naye ndera Katikkiro bw'owulidde ayogera mwalimu n'amateeka wano tetumanyi nti gayisibwa olw'ebyobufuzi. There are certain laws which are passed, but at times they send a political statement. Mu bintu ebimu fe abamu bye tuyinza okuba nga tetubitutte ennyonga nsonga. Naye Mwami Museveni musajja wa byabufuzi, talina kyakola nga takifunamu. And okufunamu kwe si kwa ssente, okufunamu kwe is politics. Alina okulaba nga kiina engeri gye kimuprotectingamu nga ye omuntu. So he may sign that bill ne lifuuka etteeka. He may not sign. It is also possible. Ayinza obutalisaako mukono. It is also possible. Naye lwe tunadde obulungi nga litugenda okusunsula nja kukubuulira nange bye ndowooza nti biyinza okuba nga byayisiddwa naye nga si mu mutima mulungi. 2. Lisobola okubeera signed. Eventually ne tulabayo abantu abalala abagenda okugenda mu Constitutional Court okusaba Constitutional Court erisetting aside. Ekyo nakyo kisoboka. Nti oluvannyuma lwa Mwami Museveni era nga bwe tugenda okwogera wano ku gundi, bwe tugenda okwogera wano ku Computer Misuse Act, era nayo ojja kulaba nti yayisibwa kati ate kkooti yakugambye nti kola mu Parliament yali tekola ki? Yali tewera. N'obuwakaatiro obumu buli inconsistent with the Constitution. So kati ne wano nze mutima kye nafunye mu bwongo bwange
nti oyinza okwekalonda wali abantu abamu abavuddeyo okuwanisa etteeka lino oluvannyuma anti tosobola lirwanisa kati kuba teriri mu kukola olirwanisa limaze kuteekebwako mukono nga litandisa okubeera implemented ligenda mu gazeti yes litandisa okukolebwa so byonna bisoboka okubaawo naye lwaki nkugamba nti bino byonna bisobola okubaawo era kati kyoba owulidde bw'ayogera wali nti Uganda ekizibu kyaffe si mateeka naye okugateekesa mu nkola okulaba nti etteeka eryo liri implemented mmwe abalina oddeganirwa mulifunemu we wali ekibuuzo twasanyuka wano nga bayisizza etteeka lya tenant and landlord law landlord and tenant law yes yali 20 wano the landlord and the tenant act cap yali 238 now ne tusanyuka era abasuubuzi mu kibuga basanyuka bayitirivu tulonye bannanyini bizimbe ababadde batuliisa akakanja tulonye bannabizimbe sente ze tubawa lisiiti batuwaamu ndala kakati sente bayina bamanyi okulinnyisa ne balinnyisa emiwendo nga tebatunotifayinze bingi awo babyogera naye kati mbuulira oba abannanyini bizimbe tebagenda mu bizimbe obwo ne bukya ku makya ne bagamba nti kakati olina sasula sente bweziri mbuuzo era mbuuliza abasuubuzi abo nti ani yali agenze mu kkooti ng'awakanya nannyini kizimbe nti yamwongeza ssente nga tayise mu tteeka nga bwe lirambika just nkusiigidde ekifaananyi ekyo abamu waliwo etteeka eryakwata ennyo ku bantu yetteeka ly'ebyettaka nga bakola amendments za 2010 nga bakomyawo obusuulu buno bwe tugenda okwogerako 2010 paalamenti yakwata omuliro gavumenti nderaga nti ereeta bulungi bwakulaba butya bwe protectinga bannanyini ttaka n'ab'ebibanja abaliko etteeka ne liyita era ne balaga emitendera emituufu omuntu mw'oyinza okuyita okwevikitinga okujja ow'ekibanja ku ttaka ne baliraga bulungi nnyo tugenda bisomako obudde bwe tuyina mbuulira oba gw'olina obusobozi obuyinza okulemesa nnanyini ttaka okujja ku kisoboka so kati kyo kyaga nti etteeka malungi nnyo 2018 yali 2019 nzijukira abakulu baava e Liberia abakungu mu gavumenti ya Liberia bajja wano e Uganda nga bazze kulaba policies Uganda zerina ezigenda okumalawo unemployment bwe basoma amateeka gaffe ne policies eziriwo ez'okumalawo unemployment naddala mu bavubuka n'okwongera okusikirinda abavubuka ne bali atasobola tukyaleta e Uganda practically ekintu kino bakikola batya mu biwandiiko tulina policies ennungi ensi yonna ze yali egombye abakulu ne bajja ne bakyalirako Ministry of Gender, Labour and Social Development era ebiseera ebyo campaign yali esinga otambula yali ya Youth Livelihood Program nga abavubuka basobola okugenda ne bajjayo akasente nekolamu kasako waliwo individual loan waliwo group loan ng'abavubuka babawa ssente abakulu baali waggulu nga bali ne permanent secretary ne minister n'abalala abakulu mu gavumenti oba mu ministry bali mu kubabuulira how these policies are working in Uganda era nga babawo ebibalo statistics bannayuganda naddala abavubuka butya bwe bafunye mu policies nga wansi ku ground floor abasirikale bali mu kuba bavubuka kibooko na tear gas abavubuka nga bali mu kwekalakaasa nga ssente zaabwe tebazifuna eza Youth Livelihood kyokka waggulu abakulu bavudde gye bavudde bazze bajje mbakugu yes bazze wano balabe Uganda mukikola mutya bazze ba benchmarking balabe nga naffe bwe tusindika wano abakulu ne bagendako ebweru eyo bakomewo wano balabe ebibuga eyo ebirala naddala ku physical planning ebibuga babiteekerateekera batya era tubalaba wano kati tetwamaze okulonda tulaba bannabyabufuzi bangi bajja bafulumya batwale Tanzania batwale mawanga ag'enjawulo bagenze for benchmarking kati ne Libya nayo bwekyali manya Liberia bwekyali bakulu bazze wano ndo wansi abavubuka bali mu kwekalakaasa sente tebazifuna nayo balina zifuna waliwo abakulu abazitoolako wabamu otegere nga bavubuka bali mu kwekalakaasa ng'embooka evuga naye nga policies bwe ziri ennungi bw'oba watutte bw'oti
n'osoma poliisi y'emyoga Jimmy nga wakutte n'osoma poliisi y'emyoga wano mu Uganda tetuli baavu nze nkubuulira poliisi y'emyoga eyo singa spiriti mwe baagireetera ye yali implemented on ground singa Uganda tetuli baavu gwe lwoyita olukumi ng'olusevinze and it is possible you can save that 1000 edde nga muli mu kibinja genda mu kibuye wali mu katale wali ekibuye olaba abantu abali awo nga baba groupings ne babakolamu sako how much they can be saving in a day, how much they can save a week, how much they can save in a year. Olabe sente mmeka zibayinza okuba nga bayina. Singa otula wansi n'osoma policy omusajja sibe bano. Singa otula wansi n'osoma policy sibe bennyini. Bali waggulu nga bali mu naye nga wansi abavubuka bali mu kola ki? Kwekalakaasa. Bw'otula wansi n'osoma policy ya parish development model. Jim, I'm telling you, Uganda tukaabya kajanja. It's what I can tell you. Nenda ebintu wano mu Uganda bye tusobola okuyitamu okulaba nga tufuna obugagga bintu bingi. So kati n'etteeka lino simalaamu bannaffe bannabitone maanyi. Excitement eriwo Mungu ansaasira. Naye nze etteeka lya baliisiza na parliament katusabe tulabe minisita butya bwagenda okutema era anaatubuulira nti sente nno yagala okukozesa oluyimba lwa Jimmy onoofunanga sente bwe ziti. Wategeddeko ku miwendo? Emiwendo anti minisita gy'alina okukola okuggyako ebibonerezo tooza byebyabademu waliwo n'abayinza okuweebwa fayini abayinza okuweesebwa fayini y'obukadde 5 plus ekibonerezo eky'emyaka 10 nga bakusibye sinakindi basobola n'okuwa ebibonerezo byombi. Ebyo bibonerezo byo bibeerera okuba nga birambikiddwa mu mateeka kubanga omusango gulina okuba nga gulambikiddwa na n'ekibonerezo kyagwo mu ekiri. Kati minisita ye yalina obuvunaanyizibwa obw'okujja okutunuulira alabe sente mmeka bwe zigenda okuvaayo. So tubayozaayoza abamu bayinza okuba nga babadde mabega waakyo nga bategeera ekiyinza obulungi bwakyo naye naffe ababeera eno ne tutunuulira ensonga endala nga bwe tulowooza bwe ziyinza okutambula tuyinza okwetanga nga bannaffe abayimbi it is an achievement. Yes, basobodde okubeerako awamu Kiyaga wa Nuupu oli wa NRM kiyinza okuba nga balina common cause naawo kati ebaleese awamu ng'abayimbi etteeka baliisizza balwanyi balabe nga liyita okulaba nga baprotectinga rights zaabwe ng'abantu ng'abayimbi ng'abayiiya which is good. Naye tulina otunuulira etteeka lino spirit mwelikoze eki mwerijjidde the spirit. Ebimu nze ku bye natunuulidde ne ŋŋamba wano wakyaliwo olusozi. Nalaba sipiika ng'amazima amatuufu gali nti eno ensonga agisimbire Kuuli. Nendaba omubaka David Kabanda ng'asimbira ddala Kuuli. Omulundi ogwasooka balyoke bajje ku guno bwe baliisirizza ababaka baagaana okujja. Kyenkugambye nti teweewuunya nga waliwo abayise emabega ne bagenda mu kooti ate ne baliwakanya. Ne baminisita boyinza okulowooza nti kati abavubuka be basinga mu art. Minisita w'abavubuka teyalabikako. Minisita wa abeera kiwa genda nti omusuubira okubeerawo kubanga kino kimukwatako tebaaliwo. Ne bw'olaba abali mu paalamenti awo be bannannyini mativi be bannannyini marediyo agayina okusasula. So bw'ogamba nti webale nnyo kati kyoyogedde awo ntandika okukiraba nti etteeka lino liyinza okufunayo abalirikyalenjinga. Ng'era bw'olaba copyright gundi nga bw'olaba Computer Misuse Act. Nti Computer Misuse Act, yes, because now question eri emabega wa kino kyonna nga tetuzzeemu nagyetoloola yonna Computer Misuse Act nga bwe yatambudde. Question eri emabega wonna oli ajja kubuuza nti kakati ababadde baakwatiddwa ne bali mabega wa buduuku kati bagenda kuteebwa abo kyabalidde kubanga
etteeka kati mwe bavunaanirwa tebakola terikola ki tiririiwo kooti yalitadde mabbali. There are two ways. Anthony General akyayinza okuba nga agenda kugenda mu Supreme Court okujulira ngera bwe twalaba ku tteeka lya UPDF Constitutional Court yasala files zive mu court martial era walaba nda Supreme Court erina kyesetinze nekkanya ne Constitutional Court kyeyakola etteeka ne bajjawo court martial era ne bagamba nti abantu bagende bavunaanibwe mu kooti ezimanyiddwa. Era abamu balowooza nti abamu bagenda kuteebwa naye era ndowooza walaba nga baali transferred ne bazzibwa eno immediately ne babateekako charges endala. Ate kati kooti nayo yazzeemu okukola okusinziira lwa parliament kuddamu okutuula n'eyisa etteeka with the guidelines of the Supreme Court. Kati etteeka weeriri. So neerino Constitutional Court yali tadde mu mabbali, but we still have a Supreme Court. And the Supreme Court can take with other 1-2 years. Naye ekyawulira okulaba decision ya Constitutional Court oba nayo nki oba yabadde yatunuuliddwa mu mbeera ey'obwenkanya. Supreme Court yeesembayo. Bonna emisango egiva wano gyonna Supreme Court bw'oba tofunye bwenkanya nga gwe bw'olowooza ojulira ku gundi yeesembayo. So you may see nga waliwo okujulira okulaba nga etteeka eryo Constitutional Court nga bwe yakoze nga waliwo ekyalo ekikyukamu. Oba Supreme Court okuteekawo obuwaayiro obulala nga nabwo butukomyawo mu eyo Computer Misuse Act oba naye okuwa guidelines ku biki ebyali badde biggibwamu ebiri inconsistent with the Constitution. So amateeka byonna bye twetoololyako bwe biti byonna biri ku kibuuzo kimu nti oluvannyuma lw'okuteekebwa mu biwandiiko ne tubisoma ne tubitegeera. Who has the authority to implement these laws? That is the state. And what is the interest of the state over that matter? You get the point? Fe court yeyisizza kyeyisizza. Parliament yeyisizza. Court erina kukolera mu tteeka parliament yeekoze eki? Lyeyisizza sinakindi ogayidinga. Wano tuli ku masiga 3 agakola gavumenti. Kati ate state naye erina obuvunaanyizibwa okuimplementinga. That is executive. Now, state interest yayo in implementation eri ki? Ontegedde? Parliament yeyisizza etteeka liyise. Era bw'omenya omusango bagenda kutwala mu mbuga z'amateeka. Kati olwo kooti yejja. Era kooti naye kusalira ekibonerezo. Oba sinakindi erabe nti obujulizi bw'oleese tebulumika oli musango gwe yakoze. Kakati bamale babenda olina okuimplementinga. Kati state interest yayo yerina obuvunaanyizibwa okulaba nga implementinga amateeka gano nga bwe kooti bwe beesaze. Kubanga kooti bw'enaamala okusala n'ekulagira ekibonerezo ky'olina okuba olina okugenda mu prison. Balina okugamba osasule. Ekyoba omanya ebintu bya process. Ontegedde kati biyita saako eri bweti. Saako yeetuulula eti ng'era saako bweti. Parliament yeyisizza kooti erina oteekisa mu nkola erina okutunuulira amateeka gano nga bwe gayisiddwa era ebonereza abo ababeera bazzizza omusango. Kati then ne state naye erina interest yaayo mu kintu kyonna ekibeerawo. So etteeka lya omukulu Muhammad Nsereko bwe lityo lyaggiddwawo mu kadde kano terikyakola. Naye eyabaddeyo ye tewali kyamukolera already abaddeyo era kati gyali paka ekibonerezo nga kiweddeko okuggyako kati tewali gwe bavunaanira mu tteeka lino. Tewali gwe bavunaanira mu tteeka lino ne bano kooti beebadde tennaba kusalirwa mu mateeka babeera balina okuba nga bateebwa batannasalirwa. Naye kyenkugamba nti kyangu nnyo olw'okuba state erina interest mu kintu ekimu kyangu nnyo okudivertinga ne babagulako ne bafuna fayiro empya. Because nti state erina interest omukisa oguliwo nga state tekulinamu interest. But it has interest, if it has interest in you, kyangu nnyo okufuna charge sheet empya
tebakuteekako omusango omulala era n'obuvunaanibwa era n'obujulizi ne babufuna. Tuluyita olunaku. Morgan yali kulenzi era yali ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abeere nammwe.